Mutele tukomyewo likuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika tukyagenda maso no muwanguzi wa Femchala Etiang Nakayenga gwetulinaye mu Mpewoza studio era katweyongere maso n'olugendo lwaffe. Kati omwami bwe mufuna mu 2006 omwami mufuna nga njagala ofumba obutukuvu naye omwami yali talina ssente. Atusoke wali eri ono gwatambula nayo mwaka gumu n'ekitundu. Oyo gwe natambula nayo mwaka gumu n'ekitundu. Kubanga gondi yo gambye oyagala omuntu in fact ndowooza naddala abantu nga tebalina bataata ne maama. Waliwo love eyo gy'oba omesinga nga singa nfuna taata singa ekintu oyo ye akuyisa atya Mukama engeri gyamukuwonyamu. Kati omusajja oli era kye nali njagala yali takirina. Okwagala saakulabako ng'akulina ebintu byonna yali wakweguya naye omanyi olumu bw'obanga oyagala ekintu nga oba kaŋŋumiikirize oba anaavaamu omuntu anatereera. So n'entambulanga naye ng'ebikolwa bye byonna byalaganga nga tandiiko. Yali tafaayo era alabika ye yali tanjagala naye yali anoonya kiri. Anoonya just kubeera naawe lwakuba yali tannakifuna kyekyamulwisaawo okubeera nange. Mchala Etiang abaami bano balina engeri amuwala gyategeeramu nti omuntu ono alina kyanjagalako obwagazi singa nnakimuwa ajja kumala nzirukeko enneeyisa n'ebikolwa gwe by'osobola okutubuulirako. Yenze musumba nakiraba nti osobola okukiraba naye lwakuba baba nga bagamba nti okwagala kuziba amaaso fe abakyala bwe twagala ennyo tutuuka ne tulaba ng'oli ne byakola tokyabiraba. Naye ebikolwa obeera obiraba era bibeera bikulaga. Essimu gozi kuba gw'omukubira essimu gw'omweguya gw'omuwa ssente buli kintu gwamuteekamu ye nga takufaako n'akamu. Ku kasente kaako emitwalo 3. Kati awo Katonda yali yankulaakulanya nga nfunayo 8 awo. Walinnya bbeeyi ne bannyongeza otandikira ku 3 ne ngenda paka ku 8. Kati mu ekyo ekiseera nali nfuna emitwalo 8 nga n'oli gwe nali mpangisa naye namuvaako kati nga mpangisa ruumu yange nzekka. Tosula mu bayindi. Nga sisula mu bayindi. Gw'egyo 8 kwa mufumbiranga amagi. Kati nze Katonda kye yanyamba saamuleetako waka. Saamwesembeeza ate ngeri ne karuumu gye nali kasulamu bw'omu nga ntya kati saamwesembereza saamuleeta waka naye natambula naye bwe ntyo naye ng'olaba nti oba omuntu anaabaako kyakuwa ne bw'olwala ne bw'okola ki nga tewali kyafaayo okuleka okugamba sorry nga walabye bwe bityo. Naye nga n'okumpa ku ssente teyampaako ku ssente ze nga mukono gamu muzibu nnyo. Omusajja watakuwera mu courtship ne okwegaganula n'atakuwaayo teyampa olwo wali kutuusa mu bufumbo alibaako kyakuwa. Naye nali muzibe nnyo paka Katonda lwe yanzibula ng'aleeta ebirooto. Kuba newankubadde nali mu mbeera bwetyo naye nalina enkolagana ennungi ne Katonda. Kati kyekyantaasa kuba nali mpulira Katonda nga neebuuza Katonda kati Katonda nandaga era Katonda bwandaga omwami oyo kwawukana naye nali nina oleka omulimu gwe nali nkolako kuba we yali ammanyidde ate nga ajjawo buli lunaku kati nga saagala ddemu kundaba nendeka omulimu gwe nali nkola ogwo gw'abayindi. Olwo obireka lwabiro Mukama okuzibula amaaso. Nguleka omuleeta akusuula mu kinnya. Mu kyaki teyakugonda abamu bamanyi n'okugoberera n'atuuka ne mu kyaki. Teyangoberera kati yannimba mbu yalina ekkanisa endala gy'asabiramu. N'endowooza nti bituufu. Olwo terugenzeeko wa spiritual father kubanga basingo kye balina okumanya omuvubuka bw'aba oba omwami bw'aba asabira mu kkanisa ndala kirungi nnyo omusumba waayo n'ategeera awo tuba obufere tubufunza n'otegeera nti wadde oli mulokole oli mu kyaki ndala naye omusumba waakusumba akumanyi era kirungi nnyo n'ategeera nti no tuli bumu bwe tuti obutakufera gwako tewakayingiriramuko. Kati era ekyambuusa natuuka era ne mugamba naye kaakati nange era njagala ndabe ku mukanisa gy'osabira ntwalaayoko. Ngenda okulaba nga talina gyantwala nga yeebuzaabuza bwebuzaabuza. Akugamba ati ali bize? Agamba nja kutwala lindako gumiikiriza ebbanga nga bwe ligenda naye nga bw'oba omutunuulidde olaba nga yeebuzaabuza nga n'ejja kutwala talinaayo.
naye Katonda bwe yandaga ebirooto bino nenzibuka amaaso nemmanya nti omuntu gwendi naye si mutuufu kwe kusalawo nti ndeko omulimu noonya omulimu omulala kuba kati mbayindi nali nduddemu nga nina connections nga nsobola okunoonya omulimu omulala bamu ekyo ekiseera nali nfumbira abayindi emmere nga nayiga emmere yaabwe gifumba nga nayiga ofumba emmere yaabwe era omulimu bwe naguleka netandika okunoonya omulimu omulala mu bayindi kati nali njagala kuva mu bayindi nange nga nabakoowa kubanga ababonyabonya nnyo balina embeera zaabwe zitali nnungi naye buli lwe nasabanga babonyabonya bakyunga bakambwe balagira nga bazibuzibu nange nga mbakooya ate kati ng'omuwala avubuse nange nga njagalayo kalimu akalungi akalimu k'obuulira banno kati kubanga guli omulimu tosaana gubuulira bantu nti nkolera bayindi kale nga njagalayo omulimu kati era oyo mukama wange yali ankozesa bwe nvaayo n'agamba nga tubadde tukwagala lwaki olesa omulimu n'amanya nti ndabika sikyayagalawo n'agamba ntwale mu internet cafe mu kiseera ekyo zaali nga zikola nnyo ng'amasimu tegannajja nnyo n'ayagala okuntwala naye kati bwe ŋŋenda ne nnoonya ataawala ne nfuna omulimu omulala nga nagwo gwakufumbira bayindi naye bwe mbuuza mukama n'aŋŋamba ng'ayagala ngende enkole ku guli ogw'okufumbira abayindi simanyi Katonda yali yannemeza mu bayindi kubeera yali alina kyakweseeyo ekyange kyanjagazaayo so nenoonya omulimu omulala nengufuna ku guno gwe nafuna nga nfuna emitwalo 15 kuba guli nali nfuna 8 kati nengufuna nentandika okukola kati era bwe ntandika okukola wayitawo ebbanga tono gye nsanga omwami wange mu bayindi nga naye akola mu bayindi connection eyo ogitegeera Katonda apositioninga kakati ono watuuka wamugamba nti no munange ngenda kuleka oba wasitula busituzi bibyo n'osiibula n'ogenda nze nalina obuvumu kweganze ndi muntu atatya bwe mma nasazeewo okukola ekintu sitya era yajja namulinda najja ne musinkana ne mugamba ebibyo nange bikomye olwaleero sigenda kuddamu kubeera nankolagana naawe sikyakwetaaga nga mulinga abayombye ali nga tetwayomba naye ze nali namwetegekedde era ye yaseka busesi naga bimala gaggwa bwe bityo neŋŋamba biwedde togenda kuddamu kundaba byange naawe biwedde ye nalowooza nti ajja kunsanganga ku mulimu naye nga tamanyi n'omulimu ngenda guvaako olwo omwaka ogumu n'ekitundu mwayogeranga bikinga mutuula kibye mwasabanga ne mukwatagana ku mikono mwogera ku bufumbo bunaabeera okwanjula muba mumala mwogera kibasinga tewalina bye twayogera biri awo kuba teyayogerangako na byakwanjula oba byambaga naye mubeeraawo mudeetera budeedezi bw'ebityo tewaliwo byamakulu era obufumbo otegera nti tebiimeemu pulaani tewabaawo kikulu kiri awo naye mwesanga ne mubeeraawo ne mwogera ebitalina pulaani tewali kibatwala mu maaso teri kikutuka tewali kimutwala mu maaso bye twabeerangamu ebyo tewaliyo kyamakulu mwaka gumu n'ekitundu basingo balina okutegeera bw'otuuka nga ddala omwami akutwala mulina okubaako we mutuuka tenaku z'omwezi bwe ziti tujja kgendako mu bazadde tugendeko mu musaayi nga olina gundi olina engeri gy'ogiraba nti ekintu kino kyendimu kikola kitya ekintu kino kitambula bajeti muzikubisa ono tetwali kyetwakola naye kati bwe nfuna ono omulala Katonda gwe yaleeta ye yali wanjawulo nnyo ku ono kuona omufere era oli ye yali wanjawulo nnyo ng'omulabira ddala nti ye wanjawulo tutuukewo kuba bwe mufuna mwogo omwezi gw'okubiri yasooka kale n'abulamu kwamba naakamufuna taata we n'afa ate nze nabeera kati nze nali nkolera ababoosi nga mbafumbira ewaka naye nga ababoosi balina restaurant kati omwami ono ng'akola ku restaurant kati nga te waliwo distance kati nga tajja buli nnaku eno kuba aba talina kyakolayo ajjayo nga bamutumye kati nga tetulina ngeri gye tulabagana nnyo ate yali yakandaba kati bwajja yamalawo n'afiirwa taata we n'amalanga emyezi 2 nga taddanga tewakitegeera nenkityamu awo kuba nange omutima gwange gwali gumwagadde naye engeri Katonda gye yali engambye nti yeye kale nenkisabira nengako mpolampola olwo ono Katonda ye ayogera atya n'otegeera nti yeye birooto bikyuka kati ekisooka nakisooka kifuna mutima gwange nafuna essanyu n'okuwummula mutima gwange nga nfunye omuntu oyo kati ekirala Mukama nandaga ebirooto nga tubeera tuli mu bimuli kale nga ndaga ebirooto ebirungi ebimbulireko tobijjukira yandaga ekyo nga tuli mu bimuli nga ndaga twegamba ebibala nga ndaga tugenda kukola obufumbo kati naye n'amulaga kuba naye namugamba naawe kisabire kati bw'amala obindaga
nenkitegeera ate naabula ate nga siina connection siina simu ye siina we mujja 26 esimu zaali tezinabako zaali kwezinaye kati ezaali ntono naye twali tetuna exchanging na numbers kuba bwe yajja bwati nandaba yali tannangamba nakunga nti anjagala nga tannakyatula na kukyatula naye nga nze nakifunye mu nsi eyo mwe naye alega busaini naye tannayogera kati nga tuli awo gogo nakwata olwaleero waliwo abasinga abajja abawala nanga ne musumba omusajja ono tayatula naye engeri ze zonna ziraga nti alina kyakola atya olwo mmwe mukitegeera mutya sayini zibeera zitya ezo omukyala etyanga akati nzono ye wamulaba kuba omwami wange musirise nnyo era nze nategeera ndoza kyekyali kimutawaanya okwogera naye nga yajjanga ng'aleeta obulabo yandeeteranga ebyokulya nandeeteranga ebintuntu nga buli kafunye akakuleetera ng'afaayo ng'aleeta ebintu naye nga tewali kyayogera kati bwe yamala n'abula nga tewali kyayogedde nga tanaba kwogera naye nga apo yazireetanga akamuli akalungi ng'aleeseyo obuntuntu awo n'omukodo oli omukodo mwaka gumu n'ekitundu talina kyeyampa tewali kyeyampaako n'ekimu mwaka gumu n'ekitundu siina kye nnafuna ku ye kati nange ate nga nange jjukira noonya kwagalwa ate nfunyeyo omuntu afaayooko atambuzeeko awo nenyingira mu kusaba neŋŋamba mukama w'oba ddala ng'ono omwami wali wamutegekera nze nsaba omukomyewo kuba siina gye ŋŋenda munoonya naye nsaba omukomyewo wayitawo ekiseera kitono katonda n'ayanukula omwami oyo yakomawo bwe yakomawo yajja straight kuba ne we yali ajja bali bamugaana oyingira nga waliwo asikaali nga waliwo security y'amaanyi nga si wangu wa kuyingira kati kwolwo yajja ali ku point yajja n'aŋŋamba kimu mpe ennamba ye y'essimu mbambi nemuwa ennamba y'essimu tiyayogera kirala n'agenda kati nalina ofu yange ng'ebeerawo lwa sande kuba gye nali nasaba nsobole okugenda okusaba kati olw'essande n'ankubira essimu n'aŋŋamba tugenda sisinkana naye ngenda ku kyaki n'ensaba ne tumusinkana ne musinkana natwala mu ka restaurant kati era yali musajja nga ali serious kubanga bwe twagenda mu restaurant natukira ku point n'agamba nze njagala kukuwasa ku restaurant wa proposing ra yantwala ka restaurant ate nange bye nali njagala nali siyagala bino eby'abantu ebyokwesimba mu kkubo ebintu bwe bityo nali nnoonya omuntu alina obuvunaanyizibwa byogereko ate n'omuntu akuwa ekitiibwa mukyala atyera etyanga omwami ono ajja obuzi akusanze na mikwano gyawo abalokole bamanyi obikola nakulose nga gwe maama w'abaana bange olwa proposinze nze nali sibyagala ebyo ng'oyagala akola atya kubeera saakimugamba naye bwe bumu ku bubonero bwali bugenda okundaga nti ye muntu kuba saakimugamba naye nalaba omusajja ono agenda kumpisa atya antwala atya kuba nekira nali njagala omuntu ampa ekitiibwa engeri gye nali nkuze bwe ntyo kati nga saagala muntu agenda tuukeyo mu maaso ansuule akole ekiso nali neekengera akkosa omutima nga saagala mutima gwange guddemu okumenyeka kati nga njagala kulaba omuntu ono anantwala atya naye yali musajja mulungi ate nga mpa ekitiibwa era bwe twasisinkana teyabeeranga bano bwadda mu birala nantwala mu restaurant nampaamu awo ne tulya ne tunywa kati tuba tuli eyo n'aŋŋamba ensonga lwaki nkuleese kuba njagala kukuwasa njagala obeere mukyala wange akantu ako koyogera mukyala etyanga abaami bandikakozesezaako naddala mu kyaki oli n'amuggyakokko mu luyoogaano lw'abantu n'amutwalako waakiri ne bwaba talina ssente nnyingi naye neyeekwatakwata waakiri n'ayanoonya emitwalo 2 wano mu Kampala n'agenda agula esuwaani ya chips ne giraasi yaki yakatuma ye ne bwamugamba nze nasiibye n'atalya ako kalaga respect musumba ndowooza era kye balina okukola omuntu ono wanjawulo aba agenda fuuka wanjawulo mu bulamu bwo kati engeri gy'omukwatamu naye emuwa ekitiibwa nze nakiraba nga omwami wange ampadde ekitiibwa kubanga obuvubukavubuka bwonna bwe twafunanga nga bwe butyo bwe butukola bukukusanga ku luguudo nkwagala naye ono yantwala n'obuvunaanyizibwa n'antwala mu kifo n'agamba nkwagala njagala kukuwasa obeere mukyala wange era ekyo kyokka kye yasooka okukola kyandaga nga musajja wanjawulo ku basajja bonna be nali nsanze njagala kukuwasa
obeere mukyala wange kati waliwo baboyi abatandikira oba mu volume eyokubiri njagala obeere maama w'abaana bange kakati bwe mba sinnazaala olwo musumba abamu kwegamba bali tebakikola mu ngeri ntuufu ekyo baba basingo ndoza balina ogenda nnyo mu singles meetings ne babasomesa ne bayiga ate nange nabeeranga mu singles meetings so nali nayiganga manyi obubonero obumu kojja otegeererako omuntu omutuufu baatuyigirizanga so nentegeera bumpe kati ekimu ku ekyo kyekyo kyeyakola kubanga kati bwe mmala era bwe tutyo bwe tumala okugenda na proposinga bw'atyo ekyaddako kye namugane nga njagala kusinkana abasumba bo kuba twali twesinkanye ku mulimu again tetusabira mu kanisa emu tuli mu bifo eby'enjawulo era namugamba njagala kusinkana abasumba bo kati Sunday yaddako olwamala okuva ku kyaki yange kuba nze nali serious nga nsaba nga tubikola kawungeezi n'antwala eri abasumba be nantwala eri abasumba be ono mufere ye teyalina ne kanisa yali tagirina yali talina na kanisa yebuzabuza bwebuzabuza omanyi bazitegeera nsabira ya nsabira wagundi naye era omubuuza wagundi oyo wabeera wakabondo at least era waba woli muvubuka abavubuka babategeera mu ngeri ey'enjawulo kati eyongere mu maaso nantwala eri omusumba we n'asanyuka nnyo ne bambuulira mwami mulokole bw'atyo kale nenkitegeera nga mulokole era bwe nategeera nga mulokole ekyaddako ne tugenda mu musaayi waliwo ekitambula ebyaffe byalinga bitambula ne tugenda mu musaayi ne batukebera nga omusaayi mulungi ne tuba nga tutandise naye waaliwo ekizibu kati nze ku mulimu ogwo nali nfuna emitwalo 15 omwezi omwami ng'afuna emitwalo 6 naye manyi wayagala kagundi namwagala lwakuba Mukama yayogera naye nga yali afuna emitwalo 6 kati nekimbeera ekizine nga Mukama kati omwami ono n'emitwalo 6 agenda kukola atya embaga tugenda kukola tutya ebintu byonna awo nenzirayo maaso ga Mukama nensaba Mukama nenga Mukama bw'aba ye mwami gwe wampa nsabye omuwa omulimu omulala Katonda n'abeera wa kisa tekyatwala bbanga ddene n'afuna omulimu omulala n'avaawo awo kyogamba basingo bano abakasuka obukasusi fire iyo gundi sijetaaga abakyala beetaaga Katonda asobola okukyusa ekintu kyonna Katonda asobola okukyusa nti Mukama guno omulimu omwami wange sigwa alina okubeera nagwo naye muyo omulimu ogumusaana Mukama n'amuwa omulimu omulala ne ssente ziyasooka okupangisa ennyumba nze yazimuwa kuba ku mulimu gwe yaliko yali asulawo ng'asulawo wennyini ku restaurant nga talina na nnyumba olwo oli great intercessor nkulaba kati nga nze nali nkufuna emitwalo 15 ne nga nemusasulira ennyumba n'asasula emyezi 3 n'avaawo n'atandika okukola kati nze nensigala wano nga nange nkola nga naye bw'akola nga tusevinga kati ekizibu ekyajja omwami wange Muteeso Etyanga kati bw'agenda ewaabwe okubabuulirako kuba yasanyuka nnyo n'agenda okubabuulira bazadde be ate bazadde be tebakisanyukira omuganda mbafaanana abeeri omuganda tebasanyuka nga balina endowooza etali nnungi nti abalyenda abakyala si balungi batulinako birowoozo ki bannange abakyala b'omukampala nze bagambira ddala nti ogenda kuwasa malaaya lwaki ogenza okuwasa bamalaaya walize n'ofuna eno omukyala abakyala gye bali kati omwami wange mune bamugamba ebintu ebyo ne bamuga kati gwe sente ogenda kuzijja wezigenda okukola embaga wanani yali akoze embaga walaba ko wanakola embaga tebanga yo bonna bawasa kawundo kati munanga ebigambo bimugamba yakomawo yenna yennyise yenna awulira bubi najja n'abimbuulira kati awo yalinganga oba ayagala ato okuseeseetuka n'agamba naye kati kirabika tetujja sobola mbaga era nze namugambirawo nemuga nti woba tosobola mbaga ekkubo eryakuleeta liiryo likuzeeyo olwo mwogera luzungu nga njogera naye luzungu ekyo kinjogereremuko mu luzungu trabe I told him that if you are not ready to wed me the way is there, you just go back. The God who brought you will bring another one. Nalina okukkiriza nti yatwala oli ajaleeta omulala. Nali seeguya naddala ebintu kasabibwamu okwekkiriranya compromise nali saagala kwekkiriranya kuba Katonda gye yanzije nali ndabyeyo kati nga saagala kwekkiriranya
nagenda nabirowoozaamu nagenda okulaba nga akomyewo nemugamba kati toli musajja mulokole bwoba okomyewo tukkirize katonda ayinza ebintu byonna n'atandika okumpuliriza kuba nakizuula nti nze nali musingako tegeera katonda ye nga muto mu bulokole kati nze nga ndi mukulu kati nentandika omusumba netandika okumusumba nga njogeranga mu bulamu bwe nga muzzaamu amaanyi nemulaga nti katonda asobola katonda ajja tukolera embaga n'okwanjula nakkiriza netutandika okukola ku nteekateeka zonna kati nengenda okubuulira senga naye senga gwembuulira ye senga oli atanjagala yalina okubeerayo mu mikolo ati ye yankuza gwe mmanyi nenzirayo nemubuulira nemutwalira ekifaananyi nemutwala n'omwami nemugaa senga omwami yoono kati ne bamubuulira ebintu ne bamubuulira olunaku nenkomawo ku mulimu senga teyagambako muntu n'omu nti omwana aleeta nti oba omwana aleeta omwami senga neyeesirikira ndooza n'akola ebintu bye ffe netubeera eno nga senga teri gwabuulidde kati emikolo giba ginaatera osembera awo mwezi gwa 11 ntumayo sisita wange mugamba genda olabe mu kyalo emikolo gituuseewa batuuseewa olwo bagenda kwanjula oba osooka guno omukolo ogusooka ewa senga anti ogwo gw'okukyala twagumala ewa senga kati tuli ku kwanjula bino bye yasirikira ye teyayogera kati nga ndowooza ye ebintu abitambuza kati twali tugenda kugwa kwanjula kati nze nange ku mulimu nasulangawo kati ate nga siina budde buvaayo bugenda kugamba nti emikolo ngitambuze bulungi kati sisita wange agenda otutuukayo n'agamba teri wakika n'omwamanyi nti ogenda kwanjula kyokola olina okujja ebintu obyekolereko kati awo okwogera ne bakama bange nga tebakkiriza nekindeetera okuleka omulimu nenguleka mwezi gwe 11 nengenda nsobola okutambuza emikolo kuba okwanjula kwali nga kugenda kwa ennaku z'omwezi nga 2 Desemba netutambuza ebintu 2 Desemba netukola okwanjula kati okwanjula nekuggwa bamukusalira ebintu naye tebamusali kuba abazadde tebaaliwo nabiyingiramu kuba ensawo y'omwami nali ngimanyi ate nga n'abazadde tebaliiwo ate nga n'abasigalawo tewali kyamaanyi kye baakola akantu ako nga teri kyamaanyi kye baakola ate mukama ampadde mukwano gwange kati nga saagala bimulemesa era nabiyingiramu neŋŋamba nze mukwano gwange talina nnyo byalina abakyala ku nsonga eyo mukyala etyanga agenda nadda ku saidi yabeewaabwe naye ng'ate amanye ensawo y'omwami bwekola etya omwami ne bamupiika ebintu n'omukazi sebo n'akala nabanze ojja bireeta bw'oba tobireese nange sivaayo naye nga tamanyi abeewaabwe bayinza n'okuba nga neokwanjula tebakukolangako mizimu nga gibasitukiddemu ate newaffe wali tewabangawo kwanjula ebbanga lyonna nga tekubangawo kati nze gwe baali bafunye ate nga bayogera ebintu biyitirivu nnyo ate nga tewalina kye baali bakoze nange nembagamba nembasaba nembagamba omwami wange temumusalira bintu byatasobola infact nabagamba mbasaba omwami wange mumuleke aleete byasobola bwentyo bwe nabagamba katuleete byetusobola neŋŋamba omwami mumuleke aleete byasobola byaba aleeta ffe mutuleke tugesobola okukola obufumbo obutukuvu tutandika amaka kati wanampa okuganja ne bampuliriza bataata kati omwami naye n'akola bye yasobola n'abireeta okwanjula ne kubaawo Haleluya. Kwanjula ne kubaawo in fact kwe kwasooka okubaawo ewaffe kwe kwasooka okubaawo mu lujjo olwo kubaawo wakukolera kati awo nali nina okutwala ewa taata mu lujjo olukulu wali we tukolera emikolo era awo waliwo akavuyo kangi senga n'atabuka n'abako teyababuuza naye nga yayina ebibye kubanga alabika yali yakola bingi nnyo ng'alowooza ono omwana talina kyajja kubeera kyabeera naye kwe gayagenda okulaba ate ebintu nga biri opposite so n'anyiiga nnyo n'okujja ku mukolo baamwegayirira bwegayirizi yali agaanye era bwe yajja yabeera mu nju yagaana n'okubuuza abako ate ani yajjayo omukowo kati yafunira muganda we yafuna muganda we n'agamba ono yaba abeera sengaawo kati muganda we n'akola ebya senga byonna ye yagaana naye Katonda n'atuyamba omukolo ne gubaawo ne gugwa Desemba 26 ogwo omwaka gwennyini twayanjula omwaka omwami gwe yandaba. Haleluya. So naye kati awo ne jjukira nali sikyalina mulimu
kati awo nentandika okunoonya omulimu ate tunoonye sente z'embaga nga sente tezaali zaamugwako omwami mu mikolo egy'okwanjula sente zaamugwako kati embaga nefuuka embaga embaga n'ekaluba ate nga twali tugyetaaga ne tukkiriza Katonda omwami ne muzangamu amaanyi ne mugamba Katonda asobola era ffe kye twakola ku mbaga ng'ebintu biganye ne ngamba omwami teekawo date tugende Mbasumba tuteekewo date y'embaga kuba twali tulowooza tunakola mu Gwokubiri ne gulema Ogwokutaano ne gulema ne ngamba nze mbikooye tukuteekewo date nti zezino ne tugenda Mbasumba ne tuteekawo date 2 June omwami naye ng'ayimiridde yakkiriza okuwasa omuganda nga yakkiriza ate kati nga kyenjogera kyawulira yaleeta obuzibu famire nga yagivaako yagivaako yeye famire yagivaako teyaddamu nabbawuliriza kubanga twabasindikira busindikizi sente zibaleeta ku mbaga tetulina kye twabasaba naye twabayita just okujja okubeerawo ne tuteekawo ennaku z'omwezi ne tutandika meetings naye ng'ebintu bizibu jjukira saali wa mu kkanisa eyo ndi wa mu kkanisa ndala naye tuba tuli mu meeting ey'okubiri ng'ebintu biganye Katonda n'aleeta omuntu omwami ono yali yakava bweru Katonda n'amuleeta mu meeting yansangawo bw'omu olwo muli ludda wa tuli mu kkanisa eri eyo Kisugu omwami mwansabira gye balina otugattira kati omwami oyo bwajja ne mubuuliramu ne nga munange ebintu byonna bikyali ne munnyonnyola buli kintu kyonna meeting go wagirimu nze nagirimu nga n'abantu tebajja mu meeting kati omwami olwo akyali ku mulimu tannatuuka kati nze omugole omukyala natuuse dda abantu tebajja meeting yakubiri teri ajja mu meeting obuzibu temubusanga oli mu kyaki omwami mwali abawala bamu tebakumanyi bulungi ate nga tagize mu kyaki omwo akuko tewali wadde keekona kagere kati nze obuzibu bwe nnafuna era omwami ono bwandeeta mwene ekkanisa era byebintu ebimu ebyalemesa ekisooka abasumba tebaasanyuka kuba brother awasa omukyalo mujja mu kkanisa endala ekyo nakyo wabeerayo akaluma nnyo era ng'ate n'abakyala mwebali mu kkanisa basisita mwebali ate bulazi ofulumye ogenza okuleeta ewalala lwaki tawasizza muno kati ekyo ne kiba kyovola abantu tebajjumbira ne basisters baalimu naye ng'olaba buli muntu tajjumbira olw'okuba yali anzijje bweru nga ndeetera ekyo nange nakiraba naye ne tusalawo okukkiriza Katonda kati Katonda bw'aleeta omwami oyo nenjogera naye omwami oyo mu kkanisa muli yali aweebwa ekitiibwa yali aweebwa ekitiibwa ate yali yakava bweru nga naye ayinamu akasente ke ate nga bw'ayogera ekintu aweebwa ekitiibwa Katonda n'atuteekako okuganja omwami oli ne yeeteeka ku mukolo gwaffe n'agwetikka n'agamba eno embaga erina obaawo afuusa chairman n'afuuka chairman naye byali bimulemye n'agamba embaga erina obaawo n'agamba tugenda kubisa obupapula tujja bubawa ku Sande buli muntu yeeyame n'abukumisa n'abubawa n'abeeyamisa sente n'azibasoloozanganga mu service Katonda yamukozesa nnyo omwami oyo abantu ne bawaayo sente ebintu byonna ebyali biganye ne bawaayo sente omukolo ne gusoboka Katonda n'atukolera embaga yali ya kitiibwa nnyo mu mwaka gwa 2007 mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 2 Katonda n'atukolera embaga era embaga yasumulula abaana b'omu kkanisa bonna abaali balemeddwa okuwasa kuba eri ekkanisa yalinganga abagagga be bawasa ng'abatalina ssente tebawasa naye abantu bwe baalaba nga brother ono abali talina ssente asobodde okuwasa kyasumulula ekkanisa eyo aba brother bonna ne batandika okuwasa mukyala etyange tugenda kuwummulamu katono naye nakano basisita bakategeere bulaza bw'abeera mu kkanisa gy'alimu tekiri automatic nti omwo mwagenda okujja omukazi kamanya okubatabula n'oliyingirawo bulaza n'akuyingizaawo ne bakuba oluuso olwo abamu ne baŋoola abamu ne basiba gundi naye munange wegamba tutegeere nti tuli mu DNA eya mukama waffe Yesu omuntu asobola okuva awantu wonna kasita abanga Katonda yakoze atya yakonekitinza akantu ako nkwogeddewo nenkayisaawo byebyo munnange naye singa weetegeke abamu bagamba noganza abantu bo tebanjagadde kyakiyo tenjagadde sijja kugibeeramu ekyo gwe nanze musumba nabeerayo kuba nafumbirwa era bwe buweereza bweweerezaamu ate gwe tunaayogera ngenda kubanga tukoma mu ddakiika ntono mukwano tuva bingi mu kuweereza kuno bye tubeera tuyiga ate nga gyebiri nga byetaaga kuteeka mu nkola tovaawo katukomana mukyalo etyanga
Katonzi musanvu emmere y'omwoyo gwo.